Honorable Ssenyonyi kyogeddeko twagala okwetondera tuluddewo okutandika kubanga amasanyalaze gabadde gavuddeko naye tekyewuunyisa kubanga buli we nnangirira nti ngenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ngenda kwogerako eri eggwanga amasanyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano n'okulaba bannamawulire n'okumanya nti ngenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga ensonga lwaki amasanyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza bassebo ne bannyabo. Bannange ekisa kya Katonda nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kamera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Kanso George Musisi awo ebulindo biringa mayiro 4 okuva wano, era twayise eno munda mu bukubo bwaffe ne tutuuka ewa Kanso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye munda mu gate, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomye okwo nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusimbirira tiyagaasi n'amasasi nga gavoga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesige, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era nempogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazaayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe ka tiyagaasi tukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021, era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku omukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono, era agubalaze, nsabye addemu agubalage ne mu Luganda. Kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamaaso omwana ne kamukulamu n'amannyo. Bakamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubaalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamutwala e Bungereza, era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo
nga bwe lwali n'amannyo bagazeemu nga bwe kyali.